abalungi mugamba mutya Ron Sport nza ababuuzaako obulamu butambula butya. Lunaku lwa Monday naku z'omwezi sofa ziri 10 mukulike yaba badde mupiira gwa Kings Love omupiira gwa TikToker ne Kings Love Empire mukulikireyo ddala mwebale tulaga love eyo mwebale kuwagira mwebale kubeererawo King ate ne naku z'omwezi 14 tugendeyo tubeere mu kololo awo tujikube tujijjuze tumalewo ebigambo by'abano abaseketerezi aboogera nti ate tasobola kikola nkiwa tujja jikuba ate tujja jibooza mu linnya lya Mukama mu linnya lya Allah. So tuwerabira 14 keera ku makya egenda kuba public holiday lumba King atukuba omuziki paka gigunakerera mukeereko jukire ebivulu byawo saa 6 zennyini babeera baggala okitegeeza saawa 5 bagenda kuba nga mumaliriza. So abayimbi mwenna buli kiisi gomanyi nti anaabeera bayisaawa 3 kyobomanya endongo ejja kuba etandika ebyawo ebivulu tebimala 8 tebimala 9 tebimala 10 saawa 6 zennyini bibeera bigalwawo. So abayimbi abanaawekerako King mukeereko nnyo mukeere nno mujje bukyali ku stage si kujja ku 6 ebyawo tebikeesa. So ebito bwe bitambula ate nange His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yakonyeemu dda snap n'agamba banne tugende tuwagire King. So n'omupiira ogwabaddewo gwazannyiddwa. So webito ebyawadde webito ebyatambudde bassebo ne bannyabo bangi babunne bagamba Reigi kati bamugeraageranya na King era mwami Abitex oba olina ky'opolomotinga mwami Reigi oyo yanga ku kabaka King Saha ali ayina ennyimba ziringanga 2-3 eza hit ono wanatandika okukola bato kitegeeza bajja mukubira ku nnyimba ziri King ze yasookerako ddala. So toleetawo competition yeyo nakwesalaasalamu bantu mubateekemu guno manyi mwami Abitex olina nnyo omuze ogw'otteekawo obungodiira mwate gundi asenga gundi asobola kukola ati watu wasuddiya n'omwami oli okabira kati amugeraganya na His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. So ne wanda twagala oleetewo obungodiira abo ssebo oyo music owa competition yaggwako owokulwanagana ne gundi mukuba ekikonde gundi mukole booti takyakola ebyo byali byaluli byakoleranga mu ssente nti gundi asinga gundi kati byaggwako munnaye ebintu biralamu nnyo ebintu bigenze bikyuka ate naawe wali mu ndongo kennyini obimanyi Uncle Abitex nti ebintu bikyusa abantu kati obubadi babugwamu eno mulina kuyiiya bubadi bupya. So webito webito ebitambula bassebo ne bannyabo naye nga tweyongera okuvuga obulungi ab'ebidduka bambi pola mpola speed pole abasino tulaka mukendeeze mumwe mukyasinza okukola obubenje ate muli bannantagambwa ako gojja kulowooza oli mu mmotoka eyo empanvu waggulu eyo naawe wootomera naawe omuli mu mutima okosebwa mu bulamu bwe bukosebwa gwankwadde mmwe temukiraba Yesu goyinza okuba ovaamu ng'obaala bulungi nnyo naye toweerabira nti oluusi naawe ofunako ziddamage gwe oluusi zotalabirawo oluusi ne zijjeeyo mu maaso naye ng'obuzibu bwavakekana akabenje emmotoka gye wali ovuga n'okola akabenje. So twegendereze ffenna ow'ebigere muwe ekitiibwa ow'eggaali ow'emmotoka entini sonna naawe atambula muweere ddala ekitiibwa mwagala nnyo mweraba bba.